Kansooka ensimenze mu byenzize ndaba bino byamagero mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabuulira kyokera notandeka ndi musanyufu nnyo ekitibwa ekiddiza mukama nti antuza akasiro akolwaleero nga tukyakwatagana omwana mulenzi Kenzo olwaleero ndi ku federation naye ebbanga lyonna nga abanga tujje ku federation nga sobola kujja naye nawulidde ku kkolo y'omukulu jangu mwana otusaleko nange nsanzeyo laavu ya muggondo bigenda bitya mu ndongo musically kusaidiyo nga kileka kati binyuma bulungi kuba Yesu wali tuwakyali ki enaku zino mukyandaba nkabe enaku zino nseka busesi iye essanyu mu Yesu yaleta essanyu ku bulamu bwange iye enaku zino tebitambula bubi kuba mu Mukama wali weewaawo evaje endongo giraba otya akadde kano gye tuyina naddala nga tu endongo essaawa zino abavubuka balina kugondera baaliwo iwe njiraba abavubuka balina kugondera baaliwo nze nina producer wakaba muyita producer Tana muganda wa Bawa azze naye zimbadde engoma nzikubira ku FL ne bwazze computer agiziza ku Mac kati ataddeko Logic ali mu kunsomesa ate kati ku mitendera ate emirala kikyentegeeza asanze enzimbi alese knowledge omupya saabavubuka balina okwebuza ku baliwo olwaleero nga naffe twebuzanga ku bakadde baffe emabega awo music ero waali ate music gwe bakola kati kuba kati gano tulaba music ali mu kufuluma oba oli awayukanira ddala nammwe gwe mwakolanga tanabakwawukana kinene naye mu ba generation ento bakola maswaga gaffe ge twayagalanga bo batambulidde naye ffe tukyali ku mulamwa ogw'okuyimanga era bwetuze nga tukola twogere ku mpisa mu industry kuba olunaku olwaleero tubadde awo era muganda wo omukulu Wizomanizo nakuba bubi nnyo Robert Events oluyi lubadde olutali ajja mwongera kugambye no buffet bw'oba oliddeko bikonde olina okubikuba mpaka magombe bw'oba oliddeko kwagalana ojja kwagalana mpaka mu bulamu bwekito bwe kiri akyabakuba owagira ekyokukuba wayi nawuliranga eyo bo balina Katonda gwe basinza ayinza oba yawagira okukuba naye bwobanga okirayo omuntu ng'akuba omutabaganya alina okubaawo bona okwatanga kamera n'okoma gwakulaba nga gutotaasa nja kubuuza badde akuba nga goli luddawa twogere kuba kirabika abantu bagamba empisa zibasiiwuuse oli twalaba oli Palaso yavaayo n'akuba Lienskin kati tulaba Wawizo avuddeyo si kyewuunya nnyo okuba ne kamyoni yansambanga emigere edda kirabika ensigo y'okukuba eri mu famire olaba omuyimbi ng'akuba kitegeeza empisa gye yali akewaka erabika yali ya misambagere ekito kyebuuza ate bwemulaba nga alokose era omuwanga nnyo okutu ayinza oba kekana akazaalibwa nga si ka mu famire nebuuza omutowo gwe nga mukulu wange badde omuyita Wisi n'omubuulirira gwe kyolina okumanya ssaawa zino gwe muganda wange ono ye muganda wange mwabali mwase mu baganda bange bwe naddaawo nebeera selective ngamba nti Wizo Bakamyoni ye muganda wange yekka tojja kupa mukisa guddamu kulaba muganda wange Confiance olaga Confiance owulidde naye mwena muli baganda bange ansemberedde gwe kyekyo ampadde kyekyo amusubidde kajjambu ka smile kirevajje wasonyiwa okusonyiwa ffe tulina okusonyiwa naye Mukama yasonyiwa ebbanga lyonna ffe tuli baana b'abantu omala kufuna mwoyo gwa Mukama okutandika okubaako bw'otambula tebatutegeera batuyita balalu baluyita balalu naye nga okusonyiwa kirimu ffe kya butonde okizuukusa buzuukusa bw'otasonyiwa gwe oyongera okufuna mitaafu mu feesi kireva singa omuntu abayita mutuule ku mmeeza munywemu akacyayi okkiriza okutuula ne famire yo oba yali famire yo senga no President Museveni yasooka okumpita lwaki ŋŋamba bwentyo anti naye muntu nyinza okugaana temundabye nga biseera ndi mu kukwana baganda bange lwakuba badde batavaayo nange maze kukoowa nfunye Yesu nambukala nempulira nga nterere kati njagala buli omu oba nfuna bulungi njagala buli omu kireva bw'oyogera bw'otyo obanga agamba nti oluusi olinawo akantu aka kakwata ennyo ku mutima akantu akankwata ennyo ku mutima kubanga baganda bange bateeka ddiini gyesiwagira mu baganda baffe abato abajja yes ako kokka ke katwawula ako kanjawula n'ekimenke sooka otuwa emboozi tutubadde anti nga kimenke naye Yesu amuwagalako bitundu era mulabyeku wano ngamba gwe kawaani kiri mugamba storage mugamba ayo mirembe myereere ogamba otya bwensirika naawe osirikira ddala bw'ozaala wa Yesu nange ndaba nga mu nsi muno ngobyemu era nakati tukwatagana naye kokakubiddeko olw'ensonga mbadde mukyandabayo kuzaala wa Yesu kye kyakujjayo kyokka buli wembeera naye nga kati ansimanyi mbwoba omusayi gwa Yesu gumala ngamba naye gwe wozambu ffe abasajja twafadda Mukama atwadde bulamu kati obadde otya
kati ukansembezaayo awatali mukama tusebo nange ensemberayo saa gyagenda gyasanga banne ya mulembe gwakubulira njiri guno mulembe mutukuvu Yesu ye mukama. Ba promote wa taxi ba business oloza omuntu atandika okubakuba empya nadde mufune emirimu. Nze ba promoter ba Uganda nja kugamba sibawa nnyo kitiibwa. Wanje? Sibawa nnyo kitiibwa kubanga ebbanga lyonna lwenkubidde zihiti wali tewali avaayo. Ekitiibwa nkiwa mukama waffe Yesu Kristo kwawe mukabidde nti mukama nange mpa ekivula balanga babakolera awulidde kimu kati tokyayinza kumpuliza ti bapromota b'oku nsi nga waliwo awulira ekimu. Kyogamba babakubira eddala babakubye omanyi ffe bwatwakula batugamba mpulukutu za musota ya omuggo gusaanira mabega ga musirusiru bayibuli bwegamba omuggo gusaanira mu mabega wa musirusiru kyena bagambye bakyabakubira ddala bwoba otegedde nti bano babiribadi genda nga nawe oli mu biribadi kireva bubaka ki bw'oyinza okuwawiza omukadde kano kubanga avuddeyo nakola abadde alina ku mukutu ogumu gwayogera nabo natuuka ne mu mbeera egamba nti agenda kwetta. Kino kyenjagala okugamba eyo yonna buli ali andaba nti wano tulokoka bulokosi twenenya ne twonoona ne twenenya ne twonoona naye obanga okkiriza mukama waffe Yesu Kristo n'obuwa n'omwoyo gwe oba toliiko kibi gasitolangira nti oli mutukuvu oba olangirire tebaliiko omusanga bali mu Yesu. Amagezi gempa muganda wange nga bw'ogambye ga Yesu yekka. Bwatosembeza Yesu enensi enyiiza osanga nga bonna obakubye ng'obavumye. Akasembayo wayindi okushoya wizo ogambye tebakulise shoya kamiri etuuse nze siina kasembayo era kano katandika butandisi nina akayimba kagize kamyoni akanyumira kagamba njagala oyo anjagala atanjagala nange mba simwagala kayimba ako kankolera nnyo ensonga lwaki saalyo nabo tebajja kuzonki yange wadde ate kalinako wano okuddayo ewaabwe kati mbeerayo ewange kataluko era abanjagala gye bansanga ofunze wakola ekika ekikyo efe kati ndi mwana wa nvuma kalinafuna ekika kitukuvu ayete olugi luggule eri abo abamunoonya alemeddwa akkirizibwa okujja alemeddwa ye omukoowu abakoowu nagamba jangu genda abakoowu mwenna nolwakuba nti enjiri tebagiyigiriza mu kikanisa eri era mukama waffe alina obusobozi ku basumba bonna obutayigiriza njiri ya bwakabaka kuba baganda baffe tebagomola kuyingira eri mu nzigi za waggulu. Yes Wezi noyimba mwaka yimba ka mukama. Tugambe walokokera ddala. Natukulaze mukama yantukuza. Kuba Bible egamba yagala tulokoke, yagala tulina okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Tulina kuba batukuvu. So si balokole bulokole. Tulina kuba batukuvu. Mujjeko kenzo kuyita. Yes. Kyekirala kyekikusikiriza okujja ku federation. Naye nayagala naye nga sina kisobola kundeeta mangu kimpaliriza kuba enkiiko zinambadde sizibeeramu naye omukwano kenzo gwandaga gwakunambulira n'ebiddako leero nsanzeko omuyimbi munnaye gwe twakubanga naye dda Raga Compias bintu byensanze nti waliwo abayimbi byensanze badde sisuubira kusanga syabalaba tuwasalawo okuyimbira ddala nnyimba za gospel. Era kino kisindika eri abayimbi bannange bonna bagamba nti nno bw'oyimba secular music nti eri bakugobayo music waba mulungi eri tebalina gwe bagaana byonna birongoofu eri abalongoofu naye bw'obanga olowooza nti bwebakugamba nti bw'oyimbira mukama tolina kuyimba ova kuza secular n'oyimba buyimbi gospel nno bintu bingi ebiri eno ewa mukama nyimba ez'okubulira ezisanyusa kasa zitabazaabuwemu ewaffe bitunyumira nnyo era bitwesittaza okusanga wala ebikola ki ebiwemula naye nga si kuyimba nnyimba za gospel kyekyoka ng'ozze eri mukama you have to feel free kubanga bina birongoofu eri abalongoofu tewali kyebajjako tewali kyebajjako binanga byabwe mukama waffe wabihandolinga over. Yes.